Pulezidenti Museveni oluvudde lwezo okumusunsulwa okuddamu okuvuganya ku Pulezidenti ayolekedde butereevu ne Maama Janet Museveni ku kisaawe Kololo okwogerako eri abawagizibe abadde bamulindiridde okuva ku makya. Museveni mu kwogera kwasoose kwebaza abamusembye okuvuganya ku kifo kino kw'ossa n'abamu emikono egyamusemba okumusunsula olwaliro ku kifo kya Pulezidenti. I want to thank all of you, the NRM membership, for supporting my candidature. President yebaza mwenna bamemba ba NRM olw'okuwagira okwesimbawo kwe. Annyonnyodde nti mu kisanja kino essira waakuliteeka mu kugoba obwavu mu bantu nga bayita mu kulunda n'okulima. Abalaze abamu ku balunzi n'abalimi abakuukutivu nga bagoberera byazze ng'asomesa bulijjo nkati beenogera ensimbi. Joseph Ijala Obuserere. Bw'ogenda ku by'obulimu ayagala okutuwa betulabirako nga Ijala okuva Eserere. Museveni annyonnyodde nti gavumenti esobodde okuzimba enguudo, amakolero n'okubunyisa amasannyalaze. Bw'atannyonnyodde nti kati essira waakuliteeka kunyweza ebyo ebituukiddwako n'okubyongerako okutuusa eggwanga we lituuka mu luseero lw'amawanga agali yaddeyaddeko. We celebrate what we have achieved, but we are going to make a leap forward, qualitative leap forward, to cover what we have not yet covered and go to new levels. Batyase bannayuganda obutabuzaabuzibwa era n'akakasa nti mu kisanja ekiddako waakukakasa nti ennyingiza y'amaka ekwatibwako nnyo. Don't listen to liars who just talk. N'olwekyo temuwuliriza balimba abali mu kwogera obwogezi. What we tell you is the reality. You start with production. Otandika na kubaako kyokola. You get money. N'ofuna sente. Then you distribute. Museveni alaze ne wa Uganda weetuuse mu kukola ebyamaguzi ebyenjawulo okuli ne bbaasi ezikolebwa kampuni ya Kira Motors nga n'olwekyo Uganda weeri yeetaaga kunyweza bunyweza ebituukiddwako. Those buses you see are all built here in Jinja. Ebbaasi ezo zonna ze mulabwa zikolerwa wano e Jinja mu Uganda. So therefore, when we say we protect the gains, but also make a qualitative leap forward, that's what we are talking about. N'olwekyo bwe tugamba nti tulina okunyweza ebyo ebituukiddwako ate nga bwe tugenda mu maaso ekyo kye kitegeeza. Ensonga y'amaka okwejja mu bwavu enteekateeka ya PDM n'emyoga ategeeza nti zijja kusigalawo nga kuno ajja kwongerako ssente ziyambeko abavubi abali ku myalo ez'abakulembeze ku mitendera gyonna so nga bo abalinamu ku ssente nga baagala okwongerako bajja kugenda mu UDB. N'emyoga gigenda kwongera okugenda mu maaso. Now for the rich people like Yoweri Museveni, those will go to UDB. Era abagagga nga Ssaabalwanyi General Museveni abo bajja genda mu UDB mu banka eya Uganda Development Bank. There is also money there for them. Abakatikkirwa nabo bakukwatibwako nga bateerawo ensawo ey'entandikwa. Abaggeto bakuweebwa kawumbi so nga ababoodaboda bamaze okuweebwa obuwumbi 10 nga ne bannaddiini bagenda kulowoozebwako. Then the borders. Kati okwo kwogatta ababodaboda. The ones of Kampala, we have already dealt with them. Aba Kampala abo bo bamaze okukolebwako. I was able to put 10 billion for their groups. Era yataddewo obuwumbi 10 mu nsawo yaabwe. We are also going to deal with the other groups at the right time. Era ekiseera nga kituuse ne groups endala nazo zigenda kukolebwako. Ategeeza nti ensonga y'obubbi bw'eddagala mu malwaliro ga gavumenti ezizannya ebyobulamu mu ggwanga emabega nti naye wakubulwanyisa n'akasa nti ebimu bitambula bulungi ng'okugema abaana. We are going to fight against the theft of drugs in the health centers. Tugenda kulwanyisa ne ssekulwanyisa obubbi bw'eddagala mu malwaliro.
obutebenkevu mu ggwanga, Museveni akakasizza nti basobodde okuwangula nkati n'obumenyi bw'amateeka obutonotono obuli mu bantu nabwalagidde poliisi ebulwanyise. Crime is there. Naye obumenyi bw'amateeka weebuli. And this is where you, the leaders of the NRM, in your structures, you need to supervise your areas and ensure that the police people do their work. Ayise maama okutangaaza ku byabuuziddwa bannamawulire ku mbeera y'amasomero mu maaso g'ebyalo awali abaana bakyasomera mu miti ne ku ky'ensasula y'abasomesa. Maama Mukwanukula atangaazizza gy'envudde wa Uganda mu byenjigiriza okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 n'okutuusa we tuli kati. The primary schools that we had in 1986 were 5,320. In 2025, we have 12,000 schools, 549. Agambye nti gavumenti y'NRM ekoze bingi okutumbula ebyenjigiriza era nga n'ebirala bingi bigenda kutuukibwako kasita bannayuganda bassa mu pulezidenti obwesige ne bamwongera ekisanja okutuukiriza ebisigalidde. I believe that all these gaps will be filled and all the schools will be sufficient in the whole country, and those schools that need rehabilitation will be rehabilitated. So what we need to do is to ensure that we unite Uganda and give NRM government and the president another term so that the NRM government can continue what it has been doing. Yebaza bannayuganda olw'obumu bwe balaze n'asaba Katonda okwongera okulungamya pulezidenti okutwala Uganda mu maaso. And I honestly congratulate you because this shows a very good picture that we are united and we are one people under God.